wano mu studio n'aba atunyonnyola yaggyeewo ekirowoozo ekiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda agamba nti tayagala nkuŋŋaana za Amuyat ne Bobi Wine zibeere mu Kawempe awo tugenda kutuukawo mu maaso naye nga twegattiddwako munnamateeka Nkunyingi Muwada Abakyaddondo East sabulamusa ku bantu Bannayuganda nzikiriza njogere nga nkajjeeko Bannayuganda mikwano gyaffe abatulaba mbalamusiza mbayozayoza ebyo ebitini by'ombanga mugoboloddemu nembasaasira okusomoozebwa kwonna kwe muyitamu naye nyongera ate okutumira ak'enjawulo Bannakyaddondo East gyenva ate era gyengendo kiikirira ng'omubaka wa Parliament okuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Abalonzi banaaba basiimi. Abalonzi eddoboozi lyabwe kyekitwogeza nti people power. People power yava mu kisinde ekisinde kya people power oba kisinzira ku maanyi g'abantu Mukama Katonda n'atusaasira tufuna ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform ekikulemberwa President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert ate nga ye President wa Uganda addako. So Bannakyaddondo mbalamusiza era ye mubaka w'Ekyaddondo kyobola gwe ngenda okuddira mbigere kuba kati essaawa eno avuganya ku bukulembeze bwa ggwanga naye na Bannayuganda mwenna mbalamusiza lino eggwanga lyaffe tuli mu kaseera ak'okusoomoozebwa so nga kandibadde ka mirembe tuli mu kaseera akabaawo buli myaka 5 omulundi gumu ate nga katuweebwa ssemateeka waffe yatugamba nti eddembe lyaffe ery'okukozesa akaseera kano okwenyigira mu byobufuzi n'okwetaba mu byobufuzi abeesimbawo abalina ebisaanyizo ebiri mu mateeka ne beesimbawo abalonzi nabo ne bawuliriza obubaka bw'abalonzi bw'abeesimbyewo obw'enjawulo ne basalawo nga bategedde ekiyitibwa free and fair election obuyinza obwo bubaweebwa mu mateeka ssemateeka waffe atugamba nti eddembe lyammwe ery'okwetaba mu kalulu n'eddembe lyammwe eddala liri inherent and not granted by the state libaweebwa Mukama Katonda lyammwe lyabwebange teribaweebwa gavumenti teribaweebwa Mwami Museveni teribaweebwa RDC teribaweebwa RCC teribaweebwa muntu yenna Katonda yalibawa n'abasiima mubeere Bannayuganda musayewo eggwanga lyammwe nga mutunira gye muva ne gye mulaga n'emiramwa gyabo ababa batuukiridde mbakunga nga Bannayuganda musigale nga muli beeteefuteefu ate nga muli banweevu okukozesa akalulu gwe muwaatwa gwokka gwe tulina ogutali gwa kuyiwa musaayi okuzza Uganda ku musingi ogwa demokrasiya n'abantu okwetabamu ne beesalirawo nga batunula gye bava ne gye balaga. Kangende wa RCC ekirowoozo kyavuddewo ekiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda ate ne wabaawo n'akizeekyo nekolebwa nti wawandiise lwakuna ku lwokutaano wawandiise lwakusatu ndowooza olwokuna nga mukulu wa Amuyat ajja mu Kawempe era n'alemesebwa. Ekirowoozo ekyokuwandiikira akakiiko ak'ebyokulonda ebbaluwa eyo nakijje ku mbeera gye tulimu ng'eggwanga eya COVID-19 era nga ensonga enkulu yakulaba nti tupreventinga COVID-19 okusaasaana mu bantu okusinziira ku directives eza World Health Organization ne Ministry of Health Standard Operating Procedures ne Presidential Directives. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lino mu Article 61A Electoral Commission eya Uganda akakiiko ak'ebyokulonda kalina okuwuliriza ebirowoozo by'abantu during and after elections ekitegeera so kakati nga RCC owa Kawempe era nga okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lino Article 203 nga nze chairperson wa security mu Kawempe era n'obuyinza obwatuweebwa okubeera nga ffe ba chairpersons aba COVID-19 task force esebo n'ebirala tuweebwa obuvunaanyizibwa mandate okulaba nti abantu mu bitundu bye tuli bali secure tebafa tebabbibwako bintu n'ebirala so ekibuuzo kye nnyinza okubuuza wano
is there COVID-19? Tulina obulwadde obwa COVID-19? Waliwo abafudde obulwadde buno? Waliwo amateeka agasaana okugobererwa okulaba nti buno obulwadde tebutta bantu wegali? Waliwo ebitongole ebya gavumenti oba government agencies eziweebwa obuvunaanyizibwa okulaba nti amateeka gateekebwa mu nkola weebiri? Ebibuuzo ebina ebyo bye tulina okuteekako essira, kubanga mukadde wange Kayiira, nze sinyumirwa wempulira nti ofunye COVID-19 n'ofa. Sinyumirwa. Kinakuwaza. Okitegeera? Teri munnayuganda asaana okufa obulwadde bwe tusobola okupreventinga. Tutuuse ku bbaluwa. So n'olw'ensonga eyo nasinzira ku nsonga ezo okulaba nti ngoberera amateeka, okucomplaininga ewa chairperson ow'akakiiko ak'ebyokulonda nga mugamba mukadde wange wafulumya elections guidelines ng'ogoberera World Health Organization standard operating procedures era ng'ogoberera public health control of COVID-19 rules eza Uganda nga zigamba ki? Gwe chairperson owa electoral commission n'ogamba nti ba politicians tewali kukuba rale oba meeting esuuka abantu bameka? Bibiri. Okitegeera? Kakati nze nga chairperson wa security era chairperson wa COVID-19 task force ndina okulaba nti aga amateeka electoral commission getaddewo n'amateeka ag'eggwanga ngateeka mu nkola, I enforce them. So kakati ne mujjukiza ne mugamba mukadde wange abantu bali kufa, naye ab'ebyobufuzi bagenda mu maaso n'okkuba enkuŋŋaana nga tebagoberera amateeka ge wateekawo. Mba nkoze bubi ki? Okay. Ndoza tudde ku abeesimbyewo bali 11. Lwaki olondamu babiri? Saalondamu babiri. Era njagala kiddamu kubanga waliwo abenoonyeza ebyabwe aba misunderstanding ga bbaluwa yange. Ne President Museveni mukadde wange gwendi presentinga mu Kawempe division talina buyinza bukuba raale mu Kawempe division, talina buyinza bukuba raale mu kitundu kyonna ekya Uganda. Naye bannayuganda abamu kye bataagala kuwulira bw'oyongerako n'ogamba nti naye President Museveni meeting z'abadde ayita z'abantu bameka? 2. Bw'okyogera bagamba owekubidde ki? Naye njagala obeere honest, obeere amazima mukadde wa Kayiira. President Museveni meetings z'ayise zibadde zisooka abantu 2. Eziz'abantu nno tebazirinaako buzibu. Tebalinako obuzibu. Sooka olinde. Procession zino ezisooka ezibanga entegeke. President Museveni azitegeka. Ezibaamu ab'ebyobufuzi anti kakati embavu. Kakati mukadde wange. Procession ya yero. Mukadde wange nja giyimiriza. Mu Kawempe ngenda giyimiriza. Owulidde? Naye ebbaluwa n'abadde ntunulidde ba candidates abeesimbyewo. Kakati bw'otunulira nti President Museveni eri yonna gy'abadde mu Northern Uganda, Eastern Uganda n'eri gy'ali tanabakubako raale. Naye tunulira mukadde waffe Honorable Robert Kyagulanyi districts z'abaddemu ayiseeko abantu 2. Kakati bwempa ekyokulabirako bwenkozesa example ya Honorable Robert Kyagulanyi oba Honorable Amriat Oboy mbangezaako okulaga kuba ebyo bali okukola biri on record, biri mu lwatu. So bwe ngamba nti NUP ne FDC mbangezaako okugamba nti bano baligezaako naye ate bano kiganye sikikola mu mutima mubi. Naye mazima abantu Mukama ntwala okusaasira famire ya Kirunda Kiveddindi. Mukadde waffe oyo atufuddeko. Afudde ki? Afudde COVID-19. Badde mukadde naye badde alina chance ey'okubeerawo ndowooza emyaka emirala nga 10 oba 2 oba 3 naye obulwadde bubo bumututte. N'abato kati oyo just Honorable Kiveddinda. Naye bameka abafudde be tutamanyi abali okufa obulwadde buno. Kakati nze bwe nvaayo
nenga Robert Kyagulanyi waddembe okujja mu Kawempe akube meeting ey'abantu abameka ebibiri owulidde naye talina buyinza kukuba raale kati ago ge mazima abamu ge bataagala kuwulira naye ng'ate omuntu waafa nga bagamba abantu omuntu afudde kiki kakati ne weebuuza waba ayagala nze nyinza omuyamba ne mutegekera gundi meeting y'abantu ebibiri I can offer okitegeera naye tuve mu this nonsense of not minding the health of Ugandans kibi nnyo katudde wa mukulu muwada okusinzira ku mukulu ndoza n'abazze boogera abalala baga nti kampu yammwe y'emu zitagondedde biragiro birwanyisa COVID-19 neziteeka obulamu bw'abantu mu katyabaga era omukulu wasinzira okuwandiika ebbaluwa egenda mu kakiiko k'ebyokulonda aga nti omuntu wammwe aleme kujja Kawempe kuba mu nkuŋŋaana za kiko ekyo well ku lw'obulungi bw'abannayuganda njagala obbagumya nti entambula za pulezidenti waffe nze nva mu kibiina ekya National Unity Platform era flag bearer waffe ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert pulezidenti wa Uganda addako His Excellency bwe tuba mu lutabaalo tokakasa nti bamunominatinga oba nkusomese kati protocol sagala kwedicating RDC okusimanya RCC naye bannayuganda mbagumya nti Honorable Kyagulanyi His Excellency okutalaaga eggwanga nga presidential candidate tekimwetaagisa lukusa lwa RCC oba RDC actually mu mateeka gaffe agatambuza electoral process oba enkola eyitibwamu ennonda n'enkuyega y'akalulu temulimu bwetaavu bwa RCC oba RDC. Ekyokubiri akaseera ke tulimu ka byabufuzi ebitambulira ku musingi ogwa demokrasiya. Ekyo si kituufu. Kati ebyobufuzi ebya demokrasiya byetaaga bannayuganda okulonda mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya. Njagadde ntandikire ku ddaala eggaziko. Akalulu k'amazima n'obwenkanya kabeeramu nti okuba nti bakandidate batalaaga eggwanga ne balitegeeza emiramwa kwe batambulira giyite manifesto. N'abalonzi ne bawuliriza bakandidate ne basalawo kye tuyita informed decision nga basobodde osunsula n'okutegeera. Era ffe kye tusitandingako nti buli candidate wa ddembe okukozesa emikutu gy'asobola ategeeze bannansi. Asobola enkuŋŋaana ebbanga ly'omala ng'ogoberedde emitendera nga NUP bw'ekola emitendera gy'ebyobulamu. Candidate obuvunaanyizibwa bwe bwa kutegeeza kakiiko ka byakulonda nti ngenda kukola campaign mu kitundu gundi. Era balina program gye tuyita harmonized program kwe batambulira. Bwe mala okubeera harmonized, president waffe akulemberwa patro emabega ne maaso. Era entaataaganya ezisinga ze tusanze zibadde na ku luguudo nga tunamana kutuuka. Era mu process y'akalulu tesuubirwamu ate adisi kuvaayo kwogera bibye. Era nga bwagambye nti ye alina mukama we kuba badde akyogera wano ku mukutu buterevu nti alina mukama we. Njagala n'okumujjukiza nti RCC okwawukanako obaolyawo ne traditional RDC bw'addayo n'asoma etteeka erifuga Kampala Capital City Authority oba KCC Act eyogera ku gwe bayita RCC nti abeera public servant mukozi wa gavumenti newankubadde nga akiikirira aba akiikirira president abatakiikirira Mwami Museveni candidate. Njagala ayawule wakati wa president ne Mwami Museveni candidate. Naye katono RCC waffe ayagala kukiikirira ate Mwami Museveni candidate akugire ba candidate abalala. Ekyo tekisoboka mu byaddala ne mateeka. Ekyokubiri n'obuyinza bwo bugenda mu tteeka erifuga RCC nga bwe yalitambulidde ekkulu. Yandiba alina bwaga system chairperson security committee bikola eri nga akyalinga akatunduke era teeka ligamba nti alina kuwabula lord mayor oba mayors aba municipalities zatwala. Kati omuntu bw'asituka wansi nga tasusina kwetegereza obuyinza bwe bukomawa nandi musubide waba wakuwandika ku nsonga yo nagiwandikawo nga Munnayuganda ate nga teyeekubidde. Mwami Museveni jjo yabadde hoyima ku mukutu gwe gwennyini ogwa social media ataddeko ebifaananyi by'abantu abantu nga 700 oba 100. Kakati kyagala tugamba nti kimwetaagisa ekibalo kinene nnyo okutegeera nti bakandidate bwe baba batambula bayinza okufuna abawagizi ababawuubirako. Ogwo si musango, teri tteeka ly'abaakoze eki
ensonga z'ebyobulamu bw'otunyanga enkuŋŋaana za NUP mwami Kyagulanyi bwe lwatuka ku rale asooka agamba abantu mwambale masiki bwebaayo munnayuganda atalina masiki ate tulina vunaana bano ba RDC simanyi ba RCC sente ezayisibwa mu paalamenti gwalimu omutemwa gw'abantu kati ye yafuna bannayuganda ye yafuna kulaga ono ye yafuna ku mutemwa ogw'aba RDC gwe baabawa kati sijamanyi kye yazikolamu bwe bagamba okugaba masiki mu ggwanga Uganda si buvunaanyizibwa w'abakandidate newankubadde nga bafaayo kati nga NUP tugaba masiki naye ate n'ezaalina okugabibwa eggwanga nga ziyitira mu ofiisi z'aba RDC tezaatuuka kati okukwekereza obulyazaamanya n'obulyake mu Kawempe bwetaagala nti bakandidate bajje babyogereko tosobola kuziiza kkubo lya demokrasiya nga ggwe omuntu ofiisi olina gikozesa nga mukozi aweereza eggwanga bwe mu electoral process buli candidate alina omukisa okutuuka mu buli kitundu bw'ogamba totegekere candidate waffe simanyi oli waddeme nawe okwatendinga ng'omunga participant naye bwe tuba tugamba campaign tuba twogera n'abalonzi bonna okutwalira awamu bwe tutuwa candidate waffe yasookera bagera ku radio mu bitundu ebisinga bamulemesa oluusi ne baggalawo n'emikutu egyo TVs wabaddewo limitation n'asalawo kugenda mu zino nkuŋŋaana eziri mu mateeka so ekikolebwa kyonna kiri mu mateeka naye kinyaga luteeka ku likodi nti RCC talina buyinza bukkiriza oba bugaana muntu yenna omuntu yeetaaga visa okutambula disitulikiti ya Uganda yonna oba ekifo kyonna bino byali byabufuzi ayawule Mwai Museveni ne candidate ne president in terms of eggwanga n'amateeka kati tulo kalire ya hamna